Abantu ba Ssaabasajja Kabaka abaali bawangalira ekiteezi mu Town Council y'e Kasangati bagwamu ekyekango kasasiro bwe yabumbulukuka n'aziika ennyumba z'abantu okukakana ng'abantu abasoba 30 ezaabwe zivuunikiddwa. Olwaleero Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga akedde ekiteezi okusasira abantu b'Omutanda abaakosebwa. Katikkiro atuukidde ku nkambi yateekebwawo okubudaabuda abaakosebwa era alambudde ku bantu b'Omutanda abali mu nkambi eno. Katikkiro ategeezezza nti Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II amanyi bulungi ebyagwawo, bw'atyo n'asaba abantu obutaggwaamu maanyi na ssuubi olw'ebyo ebyabatuukako. Ssaabasajja Kabaka enjege eno yagiwulira era n'emunakuwaza nnyo, naddala olw'abantu be 1000 abaafa, ate n'abantu be abataafa naye nga baafuna ebisago, ate n'abo abaayononerwa ebyabwe. Bwetyo tuzze wano ng'abaweereza ba Kabaka okubagumya n'okubagiza abo abaafiirwa abantu baabwe. Katikkiro ajjukizza gavumenti ku nteekateeka etegeerekeka erina okuyitibwamu okuteekawo ebyuma ebyokya kasasiro n'okumukolamu ebintu eby'omugaso ng'ebigimusa, amasannyalaze n'ebirala, kiyambeko n'okuwa abavubuka emirimu mu ggwanga. Ebibuga ebinene mu nsi zonna kasasiro bamuyisa mu kyokerero. Ekyokerero kikola n'amasannyalaze era bye tulabye mu Uganda mu bibuga ebirimu abantu abangi, olabira ddala ng'okusoomooza kuyitirivu bwe tuba tulowooza nti kasasiro agenda kuziikibwa buziikibwa oba kunyigirizibwa. Era akasookedde enjege naye ekiteeze egwawo, abakugu batubulidde ebintu bingi. Kasasiro avaamu ebigimusa, kasasiro avaamu amanda, kasasiro avaamu amafuta agayinza okukozesebwa mu kufumba ne gaasi. Okukyala kwa Katikkiro ekiteezi kujjidde mu kiseera nga gavumenti yategeezezza nti eri mu nteekateeka enoonya ettaka ery'okusengulirako abaakosebwa, wadde nga gavumenti tennavaayo na kyankomeredde ku nteekateeka eno. Katikkiro ategeezezza nti ensonga z'abaakosebwa zisaanidde okuggyibwamu ebyobufuzi okulaba ng'abantu bano bayambibwa n'okufuna obwenkanya. Tusaana okukakkanya ebyobufuzi wabula tunoonye ekkubo erisobola okuyamba embeera eno. KCCA yandikuliddemu kaweefube okwawula kasasiro. Waliyo kasasiro ow'ebiveera, obucupa, ebiveeraveera ebiva mu maka gaffe. Waliyo kasasiro ow'ebintu ebigumu. Tusaana okutandika okwawula kasasiro oyo. Bw'osuula akaveera kati wajja kuyita emyaka 5 nga tekanna nga kakyali mu ttaka. Era mu masomero wandibaddeyo ebipipa 3 ne mu maka. We tuteeka ebiveera, we tuteeka ebikalu ebitavunda, ne we tuteeka ebivunda. Ekirowoozo ekyo kikulu okutwala mu maaso. Omubaka akiikirira Kyaddondo East mu Parliament Mwadanko Nnyingi asabye wabeewo obwenkanya mu kuliyirira bonna abaakosebwa. Ebiweereddwa amagezi bigatwale KCCA mu musengejja ya kasasiro kuli cyclinga kasasiro abenga ayawulibwa abeere nga abeera recycled, abeere nga alongoosebwa, aleme kubanga tufokasinga mu kutuuma entuumu, kubanga ono yabumbulukuse yavudde mu kutuuma ntuumu. Tulina ekizibu ky'abaana abato nti abaana mu weeks 2 bagenda kudda ku ssomero, naye abaana bali mu kampu wano tetunafuna nteekateeka nnungamu, abaana abo bagenda kusoma batya. Katikkiro awerekeddwako baminisita ab'enjawulo okubadde minisita wa gavumenti ez'ebitundu n'abantu b'Omutanda ebweru wa Buganda Oweekitiibwa Joseph Kawuki, minisita w'ebyobulamu, ebyenjigiriza ne ofiisi ya Nnaabagereka Oweekitiibwa Kotuda Nakatekikomeko, minisita w'amawulire era omwogezi w'Obwakabaka Oweekitiibwa Israel Kazibe Kitooke, minisita wa kabinenti, olukiiko n'abagenyi Oweekitiibwa Noah Kiyimba, minisita w'ebyobulimi n'obwegassi Oweekitiibwa James Kakomo, omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda Oweekitiibwa Patrick Luwaga Mugumbule, abakulembeze ba Ssaabasajja Kabaka okuva mu ssaza Kyaddondo nga bakulembeddwa Mukago Haji Ahmed Magandaazi n'abantu abalala bangi. Mu ngeri ey'enjawulo Obwakabaka buwaddeyo ebintu eri abaakosebwa omubadde omuceere, emmere ey'abaana abato, emifaliso, amata, obuwunga, sukaali, omuceere, bulangiti, ebikozesebwa abakyala, enku n'ebintu ebirala bingi. Zubairi Lwalira, BBS Telefayina, ekiteezi.